wasallam. Oluvannyuma lw'okubeera nti tufulumizza obukoowu nkakasa kati buli omu ali fresh insha Allah. Era mu kaseera kano ngenda kusharinga nammwe ensonga eya bulijjo gye mumanyi obulungi. Ensonga eyo nga Allah tabaraka wa taala bwe yamala okutonda omwana Adamu y'ensonga gye yaddamu okuteekateeka. Nsonga ki? Azawaj. Allah wamala okutonda nabiyuna Adamu alayhi salatu wassalam, kyeyaddamu okubeera nga akola kwe kumutondera omuki omukyala. Era Hawa akuba oluusi tumuyita Hawa naye nga abamuyitaani Hawa. Nabi Adamu alayhi salatu wassalam yali awummuddemu, Allah n'abeera ng'akwata mu lubiriizi lwe n'ajjamu omukyala. Omukyala oyo ono agenda okuzuukuka nga ku lusegerero kuliko omuki omukyala. Adamu abuuza Hawa, limadha khulikti, owange ate ggwe lwaki bakutonze? Hawa n'amugamba, bantonze li uwasiika, mbeere nga nkubudaabuda. Erinnya ly'ono yaani? Bamalayika babuuza nti erinnya ly'ono yaani, kubanga baali tebamukola ki, baali tebamumanyi linnya lye. Abalala ne bagamba nti ateekwa okuba nga ye Hawa, nga Hawa kitegeeza omuntu omulungi ennyo. Nolwekyo baganda bange, mu kusoma kwaffe okw'olunaku olwaleero tugenda kulaba ku kye tuyita kaifa nabni al usra al muslima. Kaifa nabni al usratu al muslima. Abange twetaaga ki okuzimba amaka amaki amasiraamu? Kubanga khalabul alam, ng'oyagala okwonoona ensi, khalabul usra osooka kwonoona family. Wa binaul usra, ate wozimba ensi, qad banaita alalam, obeera ozimbye ki? Ensi. Ensibuko y'okwonoona mu nsi muno etandikira mu maka, ate n'ensibuko y'okulongoosa mu nsi era etandikira luddawa? Mu maka. Nolwekyo omuntu kyalaga omwana, omuzadde kyalaga omwana, omwana kye kifaananyi kyatwala mu nsi wabweru. Buli nnyumba gy'olaba kyeri mu kuzimba olwaleero y'ensi y'enkya. Waliwo omwami omu yali ali mu kusoma mawulire, ng'alina akaana ke nga kali awo nga kazannya nkamusumbuwa. Falam yatma'innu fi qira'atihi, mu kusoma kwe nga tatebenkedde ng'omwana amusumbuwa. Fa arada an yushattita intibahahu, n'ayagala akyankalanye attention y'omwana ono amugye ku yiye amuwe ekyomuzannyo. Famazzaka aljarida, musajja mukulu ono kye yakola n'akwata eggulire lye yayina n'ayuzaamu akapapula. Wamala okuyuzaamu akapapula ako n'ayongera n'akayuliza ddala obutundu kaaliko maapu y'ensi. N'amugamba, njagala opange maapu eno ogizzeewo nga weebadde. Ekyo yalowooza nti kigenda kumuwa access ey'okubeera ng'asoma amawulire ge. Omwana w'anaamalira okugattagatta maapu y'ensi, gye bagiyita batya maapu y'ensi? Wangi? Naako kagaane, press-ups ziganye, naako kagaane. N'atandika okugigattagatta. Mu kugattagatta maapu y'ensi, ono yali atandise okusoma amawulire ge nga omwana amuwadde opapula obuyuliseyulise. Omwana n'amugamba, taata mmaze. Eddakiika tezaawera 5 ng'omwana amaze okugattagatta maapu yaki
maapu y'ensi nze nkimanyi abagenda okukategeera kano beebo bokka abataddeyo obwongo nga tusandika. N'amugamba nti osobodde otya okugattagatta maapu y'ensi owange ggwe mutabani? N'amugamba nti taata, emabega wa maapu y'ensi fihi suratul bashar, wabaddeyo ekifaananyi ky'omuki ky'omuntu. Nebadde maapu naye eri wabaddeyo omutwe gw'omuki. Wakadhalika wajadtuhu mina suhura, nkisanze nga kyangu okugattagatta ekifaananyi ky'omuntu oba okuzimba omuntu okusinga okuzimba eki? Okusinga okuzimba ensi. Byebigambo bye tutandise nabyo nti okuzimba ensi eno tulina kusooka kuzimba muki? Faman arada an yabniya al-alama awalan, omuntu ateeka amaanyi ge mu kuzimba ensi n'ozimba ebizimbe byonna bye tulwana okukola tulowooza nti tuzimba nsi, naye tulina kusooka kuzimba baana. Eno ensi ejja kutubeerera nnyangu. Y'ensonga lwaki omwana we yatunuulira maapu yalaba nga ejja mutwalira obudde okuzimba bujja kuba bungi nnyo n'obutasobola kugizimba, kubanga ewali Namibia ajja kuteekawo China. Oba bitegerekeka. Naye okuzimba omuntu kyangu nnyo. Womala okuzimba omwana, bino byonna ebisigadde obeera omaze okubiwa omusingi. Nolwekyo buli muntu ateeke nnyo amaanyi nga tutandika, buli muntu asooka ateeke nnyo amaanyi mu kuzimba abaana. Yiika n'eyiika z'amataka z'obagulidde zigenda kuwa nnyo amakulu. Ennyumba z'ozimbye zigenda kuwa nnyo amakulu. Bibina'il ibni qabla bina'il alam. Tusooke tuzimba abaki? Abaana nga tunnaba kuzimba ki? Tunnaba kuzimba nsi. Eyo pointi yaffe esoose. Omutendera ogwokubiri, kaifa yatimmu binaa'u al-usratu al-muslima. Tuyinza tutya okuzimba family ensiraamu ennungi? Kwe kubeera nga tuteeka wakati waffe ekiyitibwa al-mawadda wa rahma. Allah agamba mu Qur'an al-Karim, baada a'udhu billahi minash shaitani rajim, wa min ayatihi, mubimu kubiraga nti mu butuufu ddala Allah wa amaanyi, an khalaqa lakum min anfusikum azwaja. We mwetunuulira muyinamu engeri bbiri, fiikum dhukuran wa fiikum unath. Mulimu ebitonde ebyami n'ebiki n'ebikyala. Akabonero ka Allah. Ate buli muntu n'amuwa obutonde bwe nga tebufaanagana bwa muki. Wa wassa Allahu tabaraka wa ta'ala, Allah n'atulaamira nawankubadde nga buli omu ayina embeera ze, era nakati abakyala bakyebuuza n'olwaleero tebannabafuna ansa. Naye ddala abasajja baagala ki? N'abasajja bano wogendako gye batuddeeyo bokka nga bafunyemu obudde bwabwe bw'eddembe, nabo ekibuuzo balina kitya? Naye bannange abakyala baagala ki? Kati mmakkati awo twabula omuntu atuwa ansa. Bali bwe banyiiga ennyo abakyala ne baga nti abasajja bonna mbwa. Etuga nti ate maama ono ng'asusse, kubanze tanfumbirwangako kutegeera oba ndi muntu oba mbwa. Naye ye akafumbirwa basatu n'afuna ekifaananyi ky'abasigadde bonna. Wojja mu baami baga nti abakyala bonna tebategeera, abakazi boolaba tebalina maki. Naye nze mbadde njala kugamba owuwo atalina magezi, owange amagezi agakola ki? Kubanga tonnaba kuwasa ku wange, aye tojja mmuwasa pozi nga bamaze kunteeka mu ssanda, si bwe kiri? Kati mu makkati awo mu bimu ku bulaga amaanyi ga Allah n'obuyinza bwa Allah, yatutonda nga buli omu matiriyo ya njawulo. Kwegamba ffenna tuli bantu naye tuyina embeera ezaki ez'enjawulo. Allah natugamba nti nawankubadde nga buli omu abiraba bululwe, naye mbalagidde obufumbo. Era omuntu yenna agezaako okulwanyisa trendi eyo, mulaba engeri ensi gyemugoyezzaamu. Oneka nti nze sijja kuwasa, omala naga nze sijja kukola ki? Kufumbirwa. Ensi egenda kugoya.
otukukkirize nti mutuufu nyina okukola ki okufumbirwa oba nyina okuwasa kubanga eyo sunna ya Allah eri ebiki ebitonde tuteekeddwa okuwasa mu mawadda wa rahma Allah atugamba nti waja'ala bainakum mawaddatan wa rahma mu makkati gammwe mwabakyagaanya okwetegeera mukyali mu myaka 8 10 n'era embeera egaanye buli omu tategeera muki buli lunaku omuntu alaba bipya Allah agamba nti kati ebyo byonna byonna bibalemye okutegeera muteeke mu makkati gammwe ekiyitibwa mawadda wa rahma okwagalana n'okukola ki n'okusaasirigana oba omukazi akulemye okutegeera naawe mwami gwe mukyala akulemye okutegeera naawe mukyala gwe olaba omwami tomukola ki kati gwe kolera ekintu eki Allah agamba gwe muteekeko mwagale ate omuwe n'okukola ki ate n'okumusaasira omusaasire kubanga ekituufu oyinza obutantegeera ng'ate agenda okuntegeera yoyo gwendiddamu okuwasa oluvannyuma lw'emyaka 13 nga gwogenze omutwe gutererere ku oyo naye nga wayomba nange ku nsonga y'okudda leeti ne bigaana womala okgenda bwoti nentegeera nti ekyatwala oli kyali kukola ki kwali kudda leeti kati ate neatandikanga kudda saawa emu nabugati ne lwaki tomala kusalya ddala magalibi etya ndeka nze mmanyi ebyakola ki okutegeera kujjira mu layini 3 okutegeera okusooka omuteeko ogusooka alfahamu inda alhudhur almuallim kwe kutegeera mu kiseera omuwalimu waakusomesereza ensonga kati tuli ku byamaka waliwo omukyala ategeera mu kiseera w'omugambidde ensonga n'agikola ki ne wabeerawo omuteeko ogwokubiri mu kutegeera kwe kutegeera ng'omuntu mumaze kuyitawo kaseera oluvannyuma lw'emyaka 2-3 ng'oyogera ku nsonga omukazi n'agikola ki n'agitegeera nakugaana okugenda mu ŋŋambo ku mizigo n'ekya n'omusangayo omwaka ne guggwako ng'oyimba ekintu kitya alfahamu thalith omuteeko ogwokusatu mu kutegeera nagwo mu gutegeere alfahamu inda alqaburi omuntu waliwo waategeerera nga bamutwala mu kabuli era gwe muteeko ogusinga okubeera omubi nga byonna tebikyakugasa n'ofuna okutegeera noga nti bye bino bujjo bibakola ki bye baŋŋamba nti ŋŋondera omusajja nga kabuli ekoze eki n'olwekyo gwe mwami gwe mukyala gwe tegeera bbaawo agwa mu muteeko ki muteeko ogutegeererawo muteeko ogwo mu makkati oluvannyuma nti ajja kutegeera oba tajja kutegeerera ddala anti oyo bagamba oyo tajja kukola ki ekituufu waliwo omukyala waagamba nti ono omusajja tajja kutegeera waliyo n'ekiseera omwami waagamba nti mukyala wange empangadde naye ebbanga naye tajja kukola ki ku lw'okukiwumbawumba omanyi oluganda luno lulimi lulungi teruvuma naye nga wandibadde ogamba nti talina magezi omuntu atalina magezi omusuubira okugafuna ani amanyi akaduuka gye batunda amagezi n'olwekyo waliyo omuntu gw'owasa n'omweta mu bulamu bwo nga ye musiru era nga naawe ogenda kukikakasa nti munnange muki naye tugenda kutambula n'omusi ebigendo tuyambako tambula nze kamwagalireyo mu buki numa nti mukyala wange embaata naye inshallah tutambule Allah gwe yakola ki kubanga naffe eri abalina abagezi aye naffe mu magezi gaabwe mutubonaabonera mu magezi gaabwe metukola ki abalina abagezi nabo ate babonaabona lwakuba nti omukazi ono mugezigezi nga kyekibonyaabonya omusajja magezi gamuki naye gweoyinza okuba nekiddofu ekyo nga weeyagala nakyo kiri awo tekitegeera nga sente okipimirako bupimizi naye ng'obulamu butambula nga wakimanya nti ono womulekere 10 olunaku zikola 2 gikola ki
omutwalo gukola kati ewaka tolekaawo ssente za nsuusuuba olekawo zennyini zolaba nti zikola ki olaba nti osobola okumanejinga omusiri wo ne mutambula talama as long as ng'omaze okumusitaalinga n'omanya nti mukazi wange muki n'omanya nti bambi kisajja kyange kyekyo kirina obuzibu naye insha allah kyeyakola ki kati tuli mu baana bana bataano kyekitaata kyabaki ky'abaana siina gwe ngenda kirekera ate mulekeraawo okugobaganya abasajja bajje batusaba abaana baffe omusajja ogobye enkoko ate nange njiwe mpe enkoko omwana wange muleke aboneebone naawe kuba allah yabakola ki yabakwataganya fa n'ekintu kyo oba bitegeerekese baganda bange fa n'ekiki naffe bookisindikira tetukiinamu buki bwetaavu kubanga kijja kujja ewange nga kyambadde ekkanzu nga bakisiimula na busiimuuzi tekikkirizibwa kwogera kuba kiyinza okwogerera byensimattu kwolwo lwennyini nga amagezi bagamanyi nti alimu ekiki omutwe gwakyo kati tebamukkiriza kwogera kyobalaba baleeta musajja ge bayita best man nti omugole ono waabeerako ekizibu ku bwongo temukitegeera mmwe abamumuwa kati bakanya kumusiimuula ki takkirizibwa kwogera kigambo kyonna kuba ayinza okubwatukamu nala abavuma avumira awo kati ekigambo kiwe kimu best man bwe kyebaagala best man oba bitegeerekese n'olwekyo tegeera gw'oli naye mutambule oba bitegeerekese kuba n'abalala bootannaba kuyingira mu bulamu bwabwe nabo balina ebizibu byabwe bibakola ki oyinza okuba n'omuntu nga mu butuufu obusiru bwe bulimu ebyo byakuyomba kimu bibiri ayagala kulwana nga bwe busiru bwakola ki naye nga bambi ensonga ezikwatagana n'obutambuze nga tebumuwaayire era nga nawe ng'okikkiriza si bwe kiri kati n'oleeta omulala nga mugonvu tali kunyega kigambo yadde okuvuma naye nga bakugamba buli lunaku nti buli woovaawo waliwo bakoddomi be abajja mu nnyumba omwo naye balwamu beggaliramu naani naye nga si mulwanyi si muyombi naye nga waliwo bakoddomi bo bootaalaba ng'ogenda okuwasa naye nga babeerawo ewakaawo n'olwekyo okuzimba amaka agayitibwa amasiraamu tuleka byonna ebitambula mu bannaffe mu bantu baffe betwagala oba betwalonda byonna tubyesonyiwa ne tukulembeza ekintu eki kamwagalenga waali waliyo abantu b'osobola okugamba nti ekyo kisobola okugumiikirizikika ne wabaawo ne pointi w'ogamba nti naye ekyo tekikola ki we tutuuka ku pointi y'ekyo tekigumiikirizika ekyo kireke oyo mwesonyiwe kubanga waliyo ebitakola ki mu bimu ku bitagumiikirizika kwe kukyankalanamu katono ng'omuntu ajjayo jambiya buli wemutabukamu katono ng'ejambiya ekola ki awo ne bw'obanga wakamala wiiki mu bufumbo obwo buveemu nga tolina kakwakkulizo kalala kootaddemu kubanga obulamu kiki oba bitegeerekese baganda bange n'olwekyo mu kuzimba amaka amasiraamu tukulembeze nnyo okwagalana n'okusaasirigana buli w'onoomwagalanga waliyo abantu abakyukira mu process in a long run era mummwe abakyala mmwe mulina bemugambira nti nze gye nava ne taata gundi oyo tebyali biki naye alhamdulillah ng'olonda emyaka gimutuddemu 10 nga gyabunkenke omusuuzi ono akwata oli nga n'abaana basenga ayagala kubatwalira waliyo abasajja abazibu nga ne bano baganda babatali bakumpi nnyo nga nabo oba mutaasaako butaasa naye oyo si mwana wa taata w'oyo nti emyaka 10 n'emeka emyaka 15 wegituuka oyo yennyini yatandika okugamba bano abaana ababe kuba mu kiseera ekyo babeera bakuze nga bayingidde secondary senior 4 nga bagaba ne mwewala obuki mwewala obwenzi nze ekyempangaza ne maama wammwe nga maama ayagala kufiira waali nseko ekyempangaza ne maama wammwe ebintu ebyo byonna
omukazi n'agamba bangende ngamba omwana nti alimba ate wonoogamba omwana nti alimba ojja kuba oyonoonya okubuulirira kwani nogamba musajja tumuleka akole omuki nolwekyo omwagalwawo essaawa eno olaba nga ebizibu by'alina musobola okutambula mukole eki wabula mukola ebintu bibiri mawaddatan wa rahma gwe musaasire omanye nti nno tamanyi ayinza okuba alimu obuto maybe alimu obuki oba si kyekyo alimu obusiru alimu obuki kati mutambule waliwo omwami omu yali musajja mugezi ng'abantu bakuŋŋaanira ewuwe ng'ababuulira ebintu ebinaabataasa mu bulamu bwabwe obwa bulijjo. Yali musajja mukulu. Olunaku lumu yakyaza abagenyi 3. Olunaku lumu yakyaza abagenyi babeka 3. Abagenyi abo baali balina amannya gaabwe ag'enjawulo naye nga wobatunuulira mu butuufu bali mu myaka gyegimu. Omugenyi asooka tugenda kulaba amannya gaabwe. Abagenyi abo olunaku lumu bajja ku makya okumukyalira agenda okumaliriza okusaala subuhi nga batudde mu kati akaali keesudde mu lujja wali. Agenda okugira bati ng'alaba abantu 3 batudde ku bukeeka baali bazeeyi. Yayina omukyala n'abaana be 2. Alowooza be bagenyi ab'obulijjo agenda abakkirize bakole ki? Bayingire. We yabatuukako ng'abaga nti marhaban bikum. Abange mbaaniriza marhaban biddukhuli mukole eki? Muyingire. Famtana'u ddukhula. Ne bagamba nti ffe tetumala gayingira mu nnyumba hatta tastaadhina man fil baiti, okutuusa ng'ogenze n'oyogerako n'abantu abali luddawa abali mu nnyumba yo. Ffe tumala gayingira mu nnyumba ya muntu nga tumaze kufuna lukusa. Nabaga nti nze nanyini ki? Nze nanyini onega ti genda osooka oyogere ne baki? Ekyokubiri akubakulizaako okubiri, nahnu la nadkhulu baitan jamia, ffe boolaba tuyingira nnyumba ffenna wamu. Tuyingira atya? Faman radita biddukhuli yadkhul. Tugenda kubuulira n'amannya gaffe. Gw'onooba osiimye okuyingira yakola ki? Yayingira. Asooka nze bampita Mwami Bumaali. Asooka bamuyita muzeeyi ani? Bamuyita muzeeyi Bumaali. We nnyingira mu nnyumba sigirekamu kintu kirala, ndekamu kye bayita ki? Nze ndekamu ssente. Owookubiri, nze bampita Mutaasa. Oli bamuyita buki? Ono bamuyita Mutaasa. We nnyingira mu nnyumba ngenda kutaasa ebizibu byonna ebigitawaanya. Mbireka bikoze eki? Ate gwe owookusatu muzeeyi. Omuzeeyi n'amugamba nti nze gw'olaba bampita kwagala. Nze muzeeyi ani? We nnyingira mu nnyumba siina kyendekamu kujjako ndekamu ki? N'olwekyo ikhtar ayyuna shi'ta. Londo omu ku ffe gw'obeera okoze eki? Kati mwatandise dde okugamba nze mpita Bumaali, nze mba mmanyi bantu mmwe mwagala ssente. Kati meeting mu dakiika ezaddako mu nnyumba yali etudde. Owange mukyala n'abaana 2, kwaliko akaana akalenzi n'akawala, nannyini maka ye owookusatu, omukyala waakuna. Tufunye abagenyi 3 naye abagenyi abo si ba bulijjo be bali. Omu bamuyita Bumaali, omulala bamuyita Mutaasa, omulala bamuyita ki? Bamuyita kwagalana. Wayingira mu nnyumba aleka mulaavu. Omukyala tuleete ono asooka n'agambye yani nti oye Bumaali, tuleete oyo. Kubanga obwavu bwali bulumye ennyumba eyo ekiteetaagisa. Tuleete ani? Akaana akawala katonda kagana nedda taata.
tuleete mutaasa kubanga amaka galimu ebizibu biki bwe tunaleeta oli ataasa ebizibu ebiyinza okugwa mu maka wano tujja kuba tuwonye akaana akalenzi akato ne kagamba nti nedda taata ekituufu tuleete kukola ki kubanga sente zijja kujja twawukane babitegerekese kati tukkirize okwagalana we kunaaba kuzze nga tulina sente ife nga we tuli tugenda kukula nga twagalana ebbanga lyonna tujja kusigala nga tukyali babaki bawamu nabano ne baga nti wali kusinziira ku mwana ono byayogedde tuleetaani tuleete kwagalana ne baleeta kwagalana muzeeyi n'agenda n'amugaa nti man kaala fiikum annahu mista kwagalana ani yagambye nti mummwe nti ye mista kwagalana naga nti yenze namugaa nti abantu abali mu nnyumba bonna beegasse ne bagamba nti gwobeera okola ki gwobeera oyingira falamma dakhala we yamala okuyingira atba'ahu thani bagenda okulaba nga n'ababiri bamukoze eki ne bamuga ti yalaha owange gwe ate mwe mubadde kimmwe ababiri mwatugambye omwomu yakola ki bano abazayi ababiri ne bagamba nti ife ewali okwagala naffe tukola ki oba bitegerekese abanga amaka meka ge mulabye olwaleero nga galimu ssente nga zifuluuta naye nga temuliimu kwagalana bagagga bameka olwaleero be mulabye ng'amayumba baagaawulamu dda nga ne geeti bakozesa za njawulo mukyala ayita mu geeti y'eryo mwami ayita mu yeeno omu asula mu apatimenti ya waggulu asula mugundi mu tabakaati ziri eza waggulu omukyala ye yatwala eya wansi baajawulamu kalina yali yamyalirira 4 buli omu yasigazaako emeka kati abaana buli mwana ye alondewo agenda ku saidi ya mami omanye amaka ag'ekigagga mwe mubeera ebyo bimmami ne biki amaka ag'ekyavu bakuyita linnya lyo nga kkalu omukyala ennyini naye kasimu subhanallah nakutumye mukene esebinyeewa awo otegerera nti gana amaka maavu omusajja waamu bamuyitira ddala erinnya lye lyennyini naye amaka agalimu ssente obwo obunnya nnyo obwo buswiti haati bubebi budadi ng'omanya nti kati awo ssente wa aba nyina kye nnimbye bameka olwaleero be mulabye nga bagagga naye ng'asula mu mmotoka olumala ogiyingiza bw'ati mu galagi ng'abeera bw'ati ku ssimu ye saawa 8 ng'amenya omutto ng'agwa naye ng'asuze mu mmotoka mu galagi kati abeera n'ekyana ekiwala ekisinga omumulemerako ekimwagala ennyo ekito kyekijja ekimubuuzawo ku makya hi daddy mu mmotoka hi daddy hi open for me 10 ekyana kye ne kimuggulira ekiwala ekyasigala ku sayidi ye n'agenda engoye ziri wa ddobbi gyakyusiza mugagga babitegereka abange bulamu kika kyobwo n'olwekyo okwagalana y'ensibuko y'emirembe n'okutaasa nga n'abantu bwe bayagala omuntu bamutaasa babitegerekeka abantu bwe bayagala omuntu bamuyiirawo omuki omubiri ekikulu si kya ssente nnyingi newankubadde nga ssente kikulu naye si kya ssente ki naye ng'ate walina okubaawo ezitambuza obulamu n'olwekyo baganda bange eyo aya gye tubadde tusoma nti mu bubonero bwa Allah mawadda ne rahma Allah bye yatusibirira ebisigadde mubijjeeko amaanyi temubiteekako nnyo biki birowoozo era omusajja ono omuzeeyi we eyayingira n'okwagala nam we yamala okuyingira n'okwagala mu maka ago ne ssente ne zijja oba bitegerekeka ebiseera ebisinga abantu sebo we bayagalana nam nga baagalana ebituufu saagala biri biraavulaavu byammwe ebyegundi bye bagamba nti ennaku zino laavu ya kiki
nti laavu z'ennaku zino za bikwangala. Twogera ku laavu entuufu, abantu we bayagalana ate bagaggawala n'okugaggawala. Bwe baagalana bakola ki? Mu mbeera yaabwe abaalinga bali ekimu batuuka ne bali ebimeka? Abaali bali ebibiri ne batandika n'okugattako ekyenkya nga bakirya bulungi nnyo nga laavu we. Mu obugagga tebitegeeza kubeera na ssente ku akawunti, wabula obugagga kitegeeza okuba nga obulamu bwammwe bulungi. 1. Ekyokubiri nga muyina ebifasilitating obulamu obwe bayita obugagga. Ekyokusatu, obugagga obutuufu kwe kubeera nga omutwe gwo n'ogwono nga girimu emirembe, ng'emitwe girimu emiki oba bitegeerekese, ng'ono omutwe gwe mwanjurukufu, nga mind ze ziri kiriya eri ono n'ono mukyalawo nga naye ali kiriya gy'oli, tayina buzibu gy'oli. Abaana bagenze ku ssomero, emmere ewaka weeri, ndoze ekyo nakibagambye nti obulamu bwetaagamu facilitation yaabo. Naye kati ffe tulowooza nti okukola amaka amalungi ennyo nyina okuba nga ninako emiliyoni nga 2 ku akawunti. Olimba my friend. Wabula musooke muzimba omukwano guno mu mbeera yaagwo. Bitegereka muzimba omukwano muki? Mu mbeera yaagwo. Mu bimu ku bintu ebizimba omukwano, tugende ku pointi yaffe endala eyinza okuddirira esembayo kuba ndaba obudde bugenze. Mu bimu ku bintu ebizimba omukwano guno n'okusaasirigana, ebintu biri 3 ebizimba omukwano n'okusaasirigana. Ekisooka, al-amaana, obwesigwa. Abange mwagala okukola kibayita true love. True love si kwe kutambula ne munno ng'omukutte mu kiwato. That is not the meaning of true love. Being in true love kwe kubeera nti nno mutaddewo kibayita obuki? Obwesigwa mu masekkati gammwe. Abange omuntu azimba atya obwesigwa eri munne? Omuntu azimba atya obwesigwa eri munne? Kwe kubeera nti nno omwami ono n'omukyalo ono buli omu waabeera n'ensonga, nga tekosa omanyi waliwo ensonga ezikosa mu bufumbo ng'ogigambako munno. Omukyalo ono naye ng'amanyi kyozzaako oba bitegeerekeka. N'omwami ono ng'amanyi omukyala kyakola ki? Naye bannange kiruma okumanya muninkini wo gw'osula naye mu buliri. Ogenda owulira abamukubira abamusaba seminti. Wano muli mu muzigo mmwe, naye yalina gy'akola ki? Waliwo abaami abajja ewaka empola nga bakola obwambega, n'asooka n'ayimirirawo ku ddirisa. Bannange omuzeego basajja mu bukomye. Wojja jangu nga weeyogezayogeza, kubanga oyinza okusanga omukazi ng'ayogera ebintu ebinene n'ozirikira ku mulyango. Naye musooka kubega, oluvannyuma n'okola ki? N'okonkona. Omukyala n'asooka akubuza ekibuzo ekisooka, wazze ddi? Obedda wooli awo nti Allah akusaasire. Abange musooke muzimbe trust mu masekkati gammwe. Omwami ono abeere ng'amanyi omukyala we engeri gy'atambuzaamu obulamu bwe, n'omukyala naye amanyi omwami engeri gy'atambuzaamu obuki? Obulamu bwe. Nti ennaku zino nyina akakoloti kensasula, tomanyi nti oba otadde mutima gwa mukazi nga muli mu muzigo, okumubuulira ekituufu nti waliwo poloti gyenkola ki? Ekibuuzo ekisooka, wakasasulako mmeka wabulayo mmeka? Naye senga omugamba nti nyina poloti gyensasula n'agamba nze tombuulira ebyo tebinkwatako. Waliwo n'akalala ke bayongeddeko nti wali ogenda ogisasula ezaasooka, lwaki tewaŋŋamba? Omuntu oyo nno kitegeeza nti waliwo obuzibu. Si bwe kiri baganda bange? Kitegeeza waliwo obuki? Oba si kyekyo ewaka otalabawo lugendo, kubanga abakyala balina eŋŋombe egamba nti abakyala motoka etazikira, buli ssaawa ebeera etokota. Omusanga ku myaka 60 ng'etokota, naye ng'alina amaka gaalimu. Amakulu essaawa yonna bwe kyabikira ng'ekola ki? Jasi kuteeka mu teesi nnamba n'akola ki? N'olwekyo abakyala motoka ekola ki?
buli ssaawa ebeera ku idoling kati gwe obanga tebitegerekeka ebyo nga kati ssaawa yonna nja kuteekamu nnamba ki era oluusi oba ogenza okukola ku mulimu ng'agikola ki ng'eyaka obuze nti bane ani amusituliddeko ebintu oyinza okuba n'omukyala nga munafu nga n'ekidomola ky'amazzi akuyita buyisi naye seeka olunaku lwatuuka oveewuwo asitula ekitanda n'akiteeka ku ffuso n'ateekayo sideboard n'ateekayo n'entebe oba olwo olunaku luleeta amaanyi abakyala abo njagala nnyo twogeremu olunaku olwo omukazi amaanyi agajjawa nembira ebiseera ebya bulijjo jangu onsulayo ku kidomola nze wallayi mmenyeka olunaku lwokunoba sheekh nzigi gye zimulemeramu n'amadirisa omutendero ogwokubiri musooke muzimbe trust buli muntu abeerenga mutuufu omuntu weesiga munno nti mukyala wange ebitambula mbimanyi n'omwami wange ebitambula mu bulamu bwe mbikola ki katono nnyo ku nsonga nga tuli mu kuzimba omukwano omutuufu ogw'amaka kubanga omukwano gw'amaka gwawukana n'omukwano gw'ebweru babitegerekeka omukwano gw'ebweru engeri gye baguzimba n'obuntuntu obutalina makulu ndeeteraayo kino valentine ndeeteraayo akamulimbo oyo gye bayita laavu naye ebino ebyewaka birala ziba nsonga za kitegeevu bya kikulu kikye tuzzaako kikye tukola ki kati basajja bannange kino mukiwulirize abakyala muzibe amatu gwe olaba nga obwesigwa bugaanidde ddala okubuzimba mu mutima gw'oli kubanga bye bizimba laavu entuufu ennywevu egenda okuwangaala emyaka n'emiki n'emyaka oyinza okuzimbawo emboozi nga si ntuufu naye ng'ezimba trust mu mutima gw'omukyala ofunayo omukwano gwo nakukubira essimu olaba nga ekinaaleeta omukyala ono okumatira n'agira ofunayo omukwano gwo n'omugaa nti ku ssaawa 3:30 nkubiraako ng'owa hardware mwogere ebintu bino ebijja wammanga oli alina okukubira si ggwe kuba ono ennyini akuba n'osooka ogira butinega nti ya rabbi ate owa hardware yaŋŋamba ki omukyala akimanyi toyina ddiiru yonna ku ki kubanga ennyumba ya landiroodi toyinza giteeko yadde akantu kitegeeza byogenda okwogera bya nnyumba yo si bwe kiri giteeke mu lawudi wa alaikum ssalaamu wa rahmatullahi wa barakatuh mukama wange ensawo 10 ze wasasudde naleese seminti omulala n'amabaati go ngenda kugaleeta ku lunaku bweruti kati simanyi tukole tutya omulala akuba ow'amatiriyo muzeeyi salaamu alaikum wa rahmatullah gwe ono tomugamba nti waliwo ekitambula gwe gireka essimu emukole ki kuba abakyala bawuliriza nnyo amasimu mmwe kye mutamanyi ne TV bazikendeeza ng'evuze kati agamba abaana kati funayo omulala omugambe nkubira twogere ku bya bulooka n'omuki era naye wa alaikum ssalaamu wa rahmatullah mpozi waŋŋambe bulooka oyagala mutwalo gumu ti naye njagala bulooka bannange ezitasiridde timumba bulooka ezigenda okukola ki okugira ennyumba yange ekulukute omusenyu oleeta guno ogulimu eki oluyinjayinja kubanga saagala ate kugula musenyu gwa mayinja toleeta nnyo gwa pulasita nja kukugamba gwejjako essimu ogenda kulaba olunaku olubagenda okukwagala ewaka ggwe uneona batonnaba kunaaba bakubuuze bulijjo onaaba mabisi tukole tutyo onoolaba gookya nnyo oluvannyuma ogenda mu buli ogambe nti astagfirullah saballa nsaasire antuuse ku ddaala lye neetaddeko kati manya bagenda bikubuuza ekiro ssaawa 9 eyo nga bugenze salaamu alaikum taata Hasani wa alaikum salaam abo bedda bempulira oyogera nabo baaki bino bintu byange binaaba bituusiza bikugamba nja bikola ki enkyajja kkeera kukuba simu waabwe assalamu alaikum wa rahmatullah okimanyi tata gundi yabadde wano jjo ku ssimu y'amatiriyo ne hardware oba azimbawa
naye nga mutuufu okimanyi ozimba mu lubuto lwo zofuna ze mukola ki. Waliyo omusajja nga ye akimanyi nti kati tuli mu kuzimba naye tuzimbawa era emyaka negitambula nga ekizimbe kikola ki abantu bagejja baneewe olemererwanga okuzimba ennyumba eri enkalu tolemererwanga okuzimba omubiri nako kuba kukola ki. Kati abantu bali kunenyeza nti no tewazimba nnyumba wajja kuba yabagamba naye abaliisizza olwo nno nga bakutadde mu ssanda naye abakoze eki kitegeeza nti ye teyafa kuzimba bino bibulooka yazimba bibiri nakati weegiri ogenza okufa nga weegiki bannange ani abasinze okuzimba oli ow'ebibulooka oba ono azimbye omubiri ne nolwekyo muzimbe trust webanga eganye mu bulungi baako engeri gyogikola ki gyogiyisaamu ojja kulaba nga obufumba alhamdulillah ng'embeera egenda ekola ki etereera naye gwe buli nnaku wojja otandikira mu gaboozi ga kisezisezi ennaku zino obulamu buzibu nnyo gwogamba omukazi bino kikimanyi oba omuntu alikwata n'okuzimba ku nnyumba gwogamba omukazi ntomanyi ngeri muntu gyazimba nnyumba kati omukazi akugamba ekikale mwe muleeta ebizibu mu maka n'otuuka ewaka ng'olaga nti ensi yonna obwavu obuli mu Uganda gwe lwaki oyogerera bannayuganda ffenna otumanyi obwavu buli mu ggwanga lino mu nju yaani gy'oyogereramu buli wamu wonna obwavu amatu nakabwavu gwewangaala nabaavu naye waliyo abantu nga banyumya ku bya ssente zokka ate nga zibalemye okubala mwezi oli kati bane ssente mwezi mulamba abala ssente neziganya okukola ki aba akyayasamiridde nga baleeta endala kati gwe oli mu kugamba mukazi wo embeera nzibu nnyo abantu bonna ne baggwamu essuubi abaana ne bagenda ku masomero nga bakimanyi n'okusoma tebajja kukola ki kyova olaba abaana b'abaavu tebapafominga bulungi kubanga basooka ne bafuna stress ey'ewaka nga muzadde amugaa nti simanyi na kumanya gwe oba oyinza n'okumalako ekyomukaaga naye nga tusabe Allah omwana awulira ebyo abaana wadde okakasa nti toyina yadde 10 bagambe mmwe mugenda okusoma mmwe mugende munoonyeze ne ku yunivasite z'ebweru ze mwagala osomera nze njagala Cambridge naye nga bakubanja ttaamu ezi gye basomera kati ku primary 17 kati tandika obateekamu essuubi ya Cambridge University wolaba nga bali mu masomero ga ddiini mubagambe noonyereze ku Madina University Madina Islamic University nja kukusasula newonoobanga tebakuwadde skaala inshallah gusoma omaleko 6 ey'eddiini nze ezo ssente nja zikola ki buli mwana yenna mu nsi muno akakasa bulungi nti taata we ye mugagga asinga ekyokubiri akakasa nti nno taata we mu nsi muno teri ayinza mmukuba kirimaanyi gwe kasi otandika olaga obunafu bwewaka oba oyonoonyi omugigi ogwo gwonna n'obwongo bw'abaana bonna obeera obwonoonyi abaana ne bakula nga bakimanyi nti mu nsi terina bugagga kuba emboozi ze bawulira ewaka za buki za bwavu bwereere miswiba omusajja toyina kunyumya gazibuzibu ago gafaanagana bwe gatyo mu baana nga bakola ki woba olaba nga waliwo ekikususseeko beerako ewaka ne mukyalawo mu kisenge ate nyumya nga owumbawumba ebimu tobikola ki tobituukako oba bitegerekeka emboozi nga zino tebazinyumiza bakazi mwaka guweddeko siina saving omukazi mugambi nti alhamdulillah naye ng'okimanyi toyinaamu yadde mugambi nti alhamdulillah omwaka guno teguŋŋendedde buki okozeemu ki nze nga siraba byewokola weewaana weewanya onna weewanidde emyaka 8 muleke akuvume yonna omugambi nti nze nyina kyenfumba kati agenda gati oba yagala kugula nnyumba ewedde gwe muleke mu suspense yatandika okulowooleza ebiki ebirungi oba bitegerekeka era kiddako kuba kwagala butava wakaawo kubanga essaawa yonna olina kyokola ki kati olaba waavaawo n'okijjula ng'agenze ekyo kyennyini kyekimusiba ewaka kubanga olina kyotamukola ki buli mwaka omugaa nti alhamdulillah ebintu byetambudde buki buli mwaka kati abala muli myaka 8 kitegeeza ojja situka omulundi ogwo ogenda olamuza ennyumba ogigule ewedde aye ne bakazi banne bamugamba nti omusajja walabika amagezi agayina buli wabeera anyumya byebyo byayogera nti owanga ŋŋamba bwati ne bwati amuga nti gwolabye naye ng'ate mu butuufu ono woono
yalabye. Abasajja mu nsonyiwa okwogera ebyo ng'abakyala bawulira naye mbadde siina ngeri gye nsobola kukikolamu. Omutendera ogwokubiri ogw'okuzimba laavu entuufu, tuli ku liro laavu, okuzimba laavu entuufu mu maka. Womala okukakasa nti nno kati mukyala wange anneesiga anzikiririzaamu, ndoza bakiyita kukola ki? Bakiyita mukyala kukola ki? Kukkiririzaamu ng'omukyala wa kimanyi nti olunaku lumu ojja kikola. Olunaku lumu ojja kikola ki? Ojja kikola. Era omukyala gw'olina okkimuteekamu era gw'osobola okkimugyamu. Omutendera ogwokubiri ogw'okuzimba laavu entuufu ne baga nti mutuufu omwami ono n'omukyala bakola ki? Baagalana. Kwe kubeera nti omwami ono n'omukyala ebbanga lyonna mukulembeza ttakuwa. Obutuufu mu maka kwe kumeekinga sure nti mwami gwe ewaka ojjawo endowooza zonna ez'ekirogo. Oba bitegeerekeka? Oluusi bino bigenda ne bijja mu maka naye ng'ensibuko yaabyo baami. Omukyala akeera n'akubuulira ekirooto ekibi kye yafunye. Naloose ng'omukadde angoba ng'alina muwogo omwokye mu ngalo n'ekijambiye ekikadde. Omwami n'agamba tufudde ffe. Tukoze eki? Tufudde ffe. Okimanyi nti akakabonero k'okubeera nti omuntu akutte muwogo omwokye ne lumondo omwokye kabonero kabi nnyo. Mwami n'ekijambiye ekiki? Ekikadde. Naye inshallah saba wasomye edduwa ng'ogenda okweba kanti buli kimu nakisomye. Toyina kintu kyonna kyewalise byonna nabikoze eki? Nabisomye. N'agamba nti kamala okwebuuzaako ku maama wange omwami. Obeera ogambye omukyala naawe buuza kwani? Kuba n'omukyala ono ayinaani? Kati maama we amawulire ago egamutuukako ng'ekintu takitegeera nga naye abaako gwakola ki? Gwakubira essimu nga bagamba nti gamba bbaawo akuweeyo ku ssente ojje buzze eno. Era ng'omukyala akomawo ewaka ng'akugamba nti okusinziira ku mbeera eri gye nakunyumirizaako ebintu byeyongedde nno. Ebintu bikoze eki? Byeyongedde n'olwaleero nazzeemu n'embiraba. Naye maama yabadde agambye ngende yambuulire. Temugenda mu ddogo gwe. Temugenda mu ki? Kuyagala maama wange mulogo. Kyoyagala kutemereza maama wange nti mulogo. Maama wange musiraamu nnyo. Tajja kakaya ku mutwe. Sente mmeka? Oyo noonya amaka. Okweraguza kutandika na birooto. Ebbanga lyonna. Waliwo omwami omu yaloota neiba we nga ayogera naye yagamba otalo lwatandika bwe luti. Yali anyumye ne neiba naye neiba ono ng'ensingo mpanvu okusukka ku kigero kyayo ekya bulijjo. Okeera kumakya okwetegereza ensingo yo ne gwe yadde ayogera naye mu kirooto nga nnyimpi. Mu kiro nga yabadde ki? N'agenda n'atandika okwebuuza. Omuntu waloota omuntu ng'ensingo mpanvu kiba kizibu kyekyo. Baamuwa tafaasiiri ez'enjawulo. Era ne bamugamba nti neibawo oyo akuloga. Naye yanguwa omugeme. Kuba buli nsingo eyo weeneewanvu eddogo liba lyongedde okukola ki? Okukula. Buli wona mulamu kirooto ng'ensingo ewanvu ng'omanya eddogo lyongedde okukola ki? Okukula. Mwanguyire nga tennakula kusukka woogirabira. Olina ye n'agenda n'aleeta bazuka. Ekyalo ne kitandika okweruga. Naye nga baatandikira ku biki? Ku birooto. Kati buli wajja ttakuwa mu makaago n'oyingizaamu endowooza z'abandoga. Omwami alina okutandikira ddala okuwakanya endowooza z'ekirogo okuva ku birooto n'ebintu ebirabibwa ewaka nga bitambula. Olwo nno tuzimbye omukwano omutuufu. Oba bitegeerekeka? Ndoga nti omwami wange mwagala nange anjagala naye mu makkati awo tewaliiwo kweraguza. Ensonga zaffe tuzikwasaani tabaraka wa taala. Waliwo ensonga zaali saidiza ku luguudo no oludda mpozi no tuba tudda ku lwawa. Ku ludda Bugerere nga tonnatuuka Kalagi. Waliwo omwami n'omukyala balina ensonga zaabwe.
naye ng'ensonga zaava ku kinyonyi kye bayita kimpa abaana. Ekinyonyi kimpa abaana omwami yakigenderera, omukyala yali takitaddeeko birowoozo, naye omwami yakigenderera nga buli ku makya kikeera ku muti ogwali mu luggya lwabwe nga kikaaba, mpa abaana, mpa abaana, mpa abaana. Omwami n'agenda yeebuuza ku banne, ne bamugamba nti kigenda kutta abaana kibamalewo, kubanga ekyo kikisaba kisaba baki? Kisaba baana. Omukyala yapaala ate eyandibadde akulembera ekisinde ky'okweraguza, kati ate mwami yakikoze eki? Omwami aleeta omuguzi w'amaka, babaweemu ssente zonna ze babawa, awo baveewo. Ffe wano we tubitegeerera. Seeka salaamu alaikum wa rahmatullah, mbadde nsaba mujje mwogereko ne taata Kasimu ayagala kutunda maka. Nti ate kiki? Waliwo ekinyonyi buli lunaku ekijja ku makya wano, bakiyita kyani? Mbu kigenda kutta abaki? Abaana baffe. Kati amaka ayagala gatunda milioni 8 amaka. Agatunda milioni 8 ezitagwana poloti ndala. Era jjo babadde baleeseeko neneekyacwana. Babadde baleeseeko 3. Baba banja mmeka? 5 bano nga banoonya babalaga babaweemu akaseera bana ba balance baveewo. Emitingi twagirimu abantu 4. Musajja mukulu yakkiriza okugibaamu. Ekibuuzo nze kye namubuuza nga bamaze okwogera naye byonna kye nabagambye nti Allah ayinza okuwa omusajja nga musiru. Ekibuuzo kye namubuuza nga balala bamaze okwogera, namubuuza nti senga ekinyonyi kino kimpa abaana kigende Kenya ku mulirwano ne kikaabira mu luggya lw'omuntu, ekigambo mpa abaana mu lulimi lw'e Kenya bakyogera batya? Wangi ani amanyi Oluswayiri? Abanga ani amanyi Oluswayiri? Mpa abaana mu Luswayiri bakyogera batya? Nipe watoto. Ne mubuuza senga ekinyonyi kino kigenda eri kituuka eri ne kitandika okusaba mu Luswayiri abaana. Amakulu kati kino mpa abaana kitegerekese mu Luganda kisaba baki? We kituuka e Kenya kikaaba kitya? Era siga kikaaba ki? Omunakenya ayinza okutunda amaka ge ng'ekinyonyi kikaabidde ewuwe, kuba ne byekyogera tabikola ki? Kale mpa abaana z'e Kenya zikaaba zitya? Kuba muyinza okuŋŋamba ekyo kiganda, eyo ŋŋanda esaba baana baki? Bisimillah, ez'e Kenya zikaaba zitya? Era zisiga zikaaba mpa baki? N'olwekyo baganda bange, mu ngeri y'okuzimba amaka tulina okusooka okuzimba omukwano ne tuzzaako takuwa, ng'amaka tegaliimu nsonga yonna yakukola ki? Yakweraguza. Waliwo obuntu obutambulatambula ewaka, era nammwe bumumanyi. Waliwo ke bayita kannamunyenye, mukamanyi? Kannamunyenye mukamanyi? Ako osanga omwami ng'ali mu kugamba ab'ewaka temugeze ne mukakoonako, mujja tuleetera ebiki? Mwami. Abalala embwa zirina ebiseera bye zirunduggiramu. Mubakimanyi nti embwa zirina mating season yaazo. We zikaaba ng'omwami azuukusa omukyala, situka 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 situka, subhanallah, genda okebere ku baana baffe. Kiki? Genda okebere ku baki? Gwe towulira embwa ezikaaba wabweru? Mbweze embwa buli we zikaabira okumpi n'ennyumba zibeera zikola ki? Zibeera zibika. Ebintu ebyo mwabiwulirako bannange? Omwami omulala mukyala we waabeera olubuto, musisi najja nga bamuga adduka osiigeko dduka okolokote enziro kuki? Ku seppiki osiige kuki? Ku lubuto. Naye musisi eyayita mu Indonesia n'amenyaamenya ebizimbe natta abantu, bo bakola batya? Bo tebafumba. Wangi?
baali tebasiize embuto kuki nammwe ssebo waalijja wano mu Uganda Allah atusaasire aleke kujja mujja kutegeera nti enziro terina kakwate na musisi naye omwami ennyini yadduse omukyala n'amugamba dduka mangu tondeetera buzibu genda osigeko ki n'olwekyo baganda bange omutendera ogwokubiri ogw'okuzimba true love mu maka kwe kubeera nti nno tuteekamu kye bayita takuwa Allah babitegerekese baganda bange olw'okuba nti obudde bungenzeeko kanjogere pointi yange esembayo baŋŋambye essaawa 9 si bwe kiri katulabe ku pointi esembayo mu bigambo byaffe olwaleero bitwagala okubeera nga twejjukana nabyo mu kuzimba amaka amasiraamu era abantu abatazze na bukalaamu mu ddaruso eno simanyi engeri gye mugenda kukolamu bigambo ebyo ekibuuzo ogenda kireeta ngenda kulekayo eddakiika z'ebibuuzo si kibuuzo kiri kitya tugenda ku kyakusatu naam okuzimba amaka amasiraamu mujjukira kye twatandikiddeko ne tuzzaako laavu wansi wa laavu okuzimba laavu entuufu gye tubaddeko si bwe kiri naam ekyokusatu kye tugenda okumaliriza nakyo mu kuzimba amaka amasiraamu nga tetonnaba kuzimba nsi naye gye tuyinza okuyita ensiraamu tusooka kuzimba amaka maki kubanga amaka amasiraamu ge gavaamu ensi enki ensiraamu si bwe kiri kati mu kuzimba amaka amasiraamu amalungi adaul huquuqu zawjiya buli muntu alwane atuukirize obuvunaanyizibwa bwe kubanga amaka gazimbibwa na buvunaanyizibwa ku sayidi mmeka ku sayidi 2 wabitegerekeka ku sayidi mmeka 2 muteekeewo omukwano mu makkati gammwe naam mutegeere abaagalwa bammwe buli omu mu perspective mw'omulabira tokitwalirako nnyo birowoozo okujja nga tekigumiikiriza ekyo twatandise nakyo tegeera gwokola ki gwolina ojja kutambula omwagale omusaasire mutambulirewo otegeere ebizibu bye mutambule ebibanga bisobola bigumiikirizika ekisembayo buli muntu atuukirize obuvunaanyizibwa bwe ng'omufumbo wabitegeerekese omulembe guno gumenyese nnyo kubanga obuvunaanyizibwa bukyusiddwa obuvunaanyizibwa obwali obw'abaami olwaleero butwaliddwa abaki abakyala ekintu ekifuuse eky'omutawaana ennyo kubanga omukyala alina roolo mu bufumbo gy'atasobola kuzannya nga n'omwami bw'alina roolo gy'atasobola kukola ki kuzannya ewaka muba mulowooza byenjogera byakusaaga ng'amateeka gano gaateekebwateekebwanga Allah yagateekateeka bw'atyo nga mubirabamu omuzannyo mubadde mukimanyi nti mu nkuza y'amaana oba mu nteekateeka y'amaka ebikwatagana n'endera okulera Allah yabirekera baki bakyala okulera omwana gwe asobola okubeera ng'abuguma omutwe naye ng'omukyala wakikugamba gwe omukwatako ng'owulira tegubuguma oba bitegereka naye omukyala omwana waatandika okufuna tempulica ku mutwe omukyala akitegeererawo naye ffe ne tukikola ki ffe tukitegeera nga kimaze kufuuka waasi ng'omwana atandise okusesema nga atandise n'olaba sayini endala naye omwana waatandika olwala omukazi agambirawo omwana ono alina ekizibu ate ffe ne tusobola kikola ki kukimanya ekyokubiri mu bimu ku basajja bye tutasobola bye tulina era okulekera abakazi era nammwe mukimanyi Allah abakyala abo yabaawula nga be balina okwetikka embuto okwetikka ki embuto oba bitegerekeka era olubuto n'ebirulimu byonna abakyala bye babikola ki ekituufu kiri nti omukyala amanyi okulayira mu kiseera eky'obulumi awo ng'agenda ozaala obutaddamu kuzaala naye wamala okuzaala biri Allah ng'abideriitinga mu mutwe era abakyala abo banyumya ebyomuleeba naye tebasobola kugamba nti sigenda kuddamu kuzaala wagamba nti sijja kuddamu kuzaala ate ekisinga okwewuunyisa wakyalako ewo n'asangawo obwana nga buzanyaga ati nange nno ngire nzaaleeko kaki noga ati ate omuddu ono wange eriki yalayira luli okufa n'obutanyaga obutaddamu funa luki
naye buli we bamala okuzaala nga ebyo Allah abidereetinga mu mitwe gyabwe. Ne bagenda ne ku kabuli ne bajulira nga bakyala bannaabwe baafudde bakola ki? Ekiro kyolwo lwennyini lwe bava ku muziika ne bagenda bakola ku nsonga z'embuto. Biri byonna Allah abidereetinzeemu ebyokufa. Oba bitegerekeka? Lwaki? Eyo ministry Allah yagiwa bakyala. Kati buli muntu atuukiriza obuvunaanyizibwa bwe. Ntera okusembeza ekifaananyi olunaku lumu senga musiraamu gwe ogenda mu ddwaliro ng'owulira teweewulira bulungi, amalusu geesomba owandawanda, empewo ekugwiragwira, omusawo n'akukebera, byonna nga tebalaba kikola ki? Naye kati kasi mutumukebedde emirundi 6 naye talina kimukola ki? Ne baleeta ekirowoozo bakkebereko ku lubuto, kkiriza. Naye ng'ate weegatta si bwe kiki? Naye okkiriza nti newankubadde okola ki? Obeera n'omukyala wo toyinza kufuna luki? Naye omukyala bamukebera emirundi 2 ku 3 bamugaa nti katukebere ne ku luki? Ne ku lubuto. Si bwe kiri baganda bange? Senga ogira n'oguma abasawo ne bakakasa nti bagenda kukukebera naye ogamba munkebere, ne bakugamba nti ani gw'osooka okukubira essimu wakafuluma bwoti mu ddwaliro? Osooka okukubira ku mukyala oba ku maama? Seeka omuswiba guba guzze. Kitulamu tetukitegeera bulungi naye yandiba omuki wa week says. Ekituufu kiri nti obunkenke buba butandise, si bwe kiri? Obunkenke buba bukoze eki? Naye omukyala lunaku lwe bamugamba nti oli lubuto ng'agamba nti alhamdulillah, si bunkenke, alhamdulillah, kubanga agenda oddulabirira kati, si bwe kiri? Waliwo abasajja nga bamala omugamba nti ndi lubuto nga mugagwe nno siri wala, bafumbo, gwe nno kola ki? Siri wala, ate nga woonoonya ne nannyinirwo n'obugati mukazi nga subhanallah, ono omusajja aliko ekikyamu. Omusajja gwembeera naye buli lunaku nagamba gali lwa wiiki mmeka? Damujjukira bwe nakoma okubeera naawe. Tulujjemu, sijja ddujjamu. Saidi kyegamba tulujjemu. Omwami agamba tulujjemu mbu school fees byenna omwami byatunuulidde ebyo. Bwe nabagambye obwongo obutono, Allah ayinza okukubagiza ekitonde nga kinafu mu kutegeera, nga kirowooza ensi eyimiriddewo ku school fees. Mbu kati batte omwana olw'okuba school fees waaki takyasoboka, si bwe kiri? Era nze waliwo abantu b'ensaasira nenga nti ne Katonda yatwawukanako nnyo mu kutonda, yatonda. Waliyo abaami abagenda ne babasala enseke baleke kuzaala nnyo, ng'ensonga ze bawa nti ennaku zino ensi si ki? School fees ennaku zino yasooka okulya kwa bbeeyi, si bwe kiri? N'agenda ne bamusala eki? Naye omukyala n'agamba nti nze ne family planning nazigezaako zaakola ki? Bala ne bamugamba nti zaala abaana bo. Waliyo n'anoonya omu ng'akoze eki? Ono gwe bagamba zaala abaana baali 8. Oba ozaala bulungi nga toyina taabu, weezaalire baki? Gwe mwana gwe ffe tunoonya abaana. Waliyo n'anoonya ng'ayina 6 naye ng'ali mu kunoonya wa 7 nga pureesha eri waggulu, anoonya muki? N'omugamba maama bano 6 tyati nze nvaako neezaalire baki? Naye mbalayirira Allah mmwe ne bamala bakugamba musajja gwe nti oli lubuto, oyinza n'obutamalaako myezi 4 ng'ebintu yaddala bituufu ogenda owulira nga katandisa okwekyusa. Ogwo omuswimba bannaye oba ogenda mukola otya? Kati bisimillah olunaku olusembayo we lutuuka naga nti lwakusumulukuka.
anti mukyala we alina okuwerekera siwe kiri agende bagule gloves agule ebbaafu byonna bagende bakoleko. Omusajja afiira mu bintu bibiri ku nsonga eyo. Asooka n'afa stress y'abantu bana ensi ngenda ginnyonnyola nti ndi lubuto eyo kyokka kikutta tonnatuusa ajaliyo kutuuka sibe kiri. Ekyokubiri olunaku lwe bagenda okuyingiza theatre bakumuliseemu ebitaala olwo lwokka olunaku bajja ne balukunyumiza abakyala naga nti nno oli ku buzibu musajja munnange kuba kyogendako kiki awoogenze kufa nakukola ki ate mu bitonde ebitayagala kufa mu nsi muno bye bitonde ebisajja. Omusajja mu nsi muno tayagala kufa newankubadde ng'era biseera ebisinga ffe tusooka okukola ki muzimu ku nsonga ezitwetera okufa amangu stress abakazi gye batwambaza kubanga akwata ebirooto bye byonna bye yaloota n'abikuteekako. Naawe jjukira wakulo oyina ebiki kati gwe tuuka mu myaka 28 awo n'okkiriza nti byonna bye wali oloota tokyalina ky'oyagala. Oyagala kimu mu nsi kufuna ky'olya naye ng'ebyoli agamba biteekwa ottuukirira nga gwe obikola ki obeera okyali awo nga n'abaana boozadde balina ebiki ebirooto we batuuka nga nabyo babikola ki. Kati omusajja afiira ku myaka nga 28 ku 27 okufa okutuufu ne bamuziikira 49 ku 5 ne bamuteeka naye ng'eno yonna yali yakola ki. Nze nyina basajja bannange gwetunira bweti nga mutuufu alabika yafa ddanga ali awo nebyayogera tebitegeerekeka ayogera kino kakati school fees atuuse kati ate ttaamu eri bakyamukola ki bakyamubanja landiroodi yatabuseemukko ennaku ezo ng'omusajja yafa dda nobuga nti bulaaza essimu eno omulembe gwa simu ki zino eza simaati wandibadde ogulayo akaki akasimu kano akasimaati naawe n'oseerezanga nti nvaako kitegeeza yafa dda. Omulembe takyagulaba naggulaba ng'egikukola ki. Kati omusajja okumutegeera nti afudde emyaka 28 29 aba yakola ki nga takyalina kyayagala esaati zayambala oba eyulisa ekitogi ateeko buteesi. Omukazi okumwambaza essaati enjulifu ajja n'agikulaga ku lunaku abagenyi lwe batuule ewaka nga waliwo okwemulugunya ajjayo ya bituli gy'ayamba naye mulabe engoye zenkola ki abantu ne bajjayo obutambala batandika otulikanga bakamuyisa bubi ayisa bubi omwana waffe naba wayambadde naye naawe n'obajjirayo ezizo nga wakazikyusa emirundi ena ebitogi n'otuuka n'okugamba omutunzi nti era osobola okuteekako ekitogi ekirala tekiti ebitogi weebiriwo ne bagiteekako ekirala nakyo noddamu n'okikola ki. Kati esaati yo neetuuka neekwegaana bwegaanyi neekala wano wano langi neggwako naye ng'okyagikola ki na wano neekola ki neeseenyuuka amavivi ne galaga nti bulaaza tuleke naye ng'oganja kukola ki. Mwali muwuliddeyo olutale ewaka nga mmaliriza mwali muwuliddeyo olutale ewaka ng'omukazi asitudde enkundi ku lugoye lwa Idi omusajja nti talina lugoye lwa Idi ng'omukazi akutte omuliro omusajja agaanye okugula olugoye lwe olwa Idi entalo zibeera ku sayidi ki agaanye okungulira olugoye lwaki naye nga gwe kanzu gy'oyambadde akugamba nti okimanyi ne kanzu esinga Fatuma naali mu myaka 16 okimanyi nti kanzu eno esinga Fatuma obukulu kubanga ekola omulundi gumu mu mwaka kitegeeza esobola okukungula emyaka 10 mmeka 10 mmeka naga nti nze ngenda okufumbirwa eno ekkanzu wali ogirina abakazi ze kanzu mukikakasa babbawe baziina naye nga buli Idi yesabula ki era omukazi agamba ekigambo kimu naye munnange bagikola materiyo nnungi tekaddiwa naye ng'ekituufu ogitununamu buli munda bwoti osobola okulengera abali luddawa. Basiraamu sigenda kusukka awo. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa alaikum assalam warahmatullahi wabarakatuh. Tumweyanziza kadda waffe Sheikh House olw'ebigambo ebirungi kutujjukiza ku buvunaanyizibwa bw'emirundi ebiri sayidi y'abasajja ne sayidi y'abakyala. Tusaba Allah amuwemu obulungi naffe tusaba Allah abetutegeeze
era tubikolereko. Sheikh agambye mbu abamu temutegedde mannya ge. Omanyi abawandiika baagala nnyo okuwandiika nagamba bino Sekagundi yabitusomesa mu ddalasa y'enjiri naye mweragira okuteekako ekintu kimu saawa mmeka dakiika mmeka ze natandika na namaliriza dakiika mmeka okusoma so kiba kinyambako okusoma omulala nesiwanguya nnyo sibe kiri olwekyo abawandiika munyambe ebyo byonna mubikole ki teekeko twanasosoma saawa eziti twamaze dakiika bweziti bwe twatuse ku dakiika bweziti nabayogera koyiti bweti era nenjikola ki nenjiwandiika olwekyo amannya bampita Badru Ausi Kivumbi. Badru Ausi Kivumbi. Darusu eno era okutambula ennyo nayo bwembanga ndi mu Uganda. Mbanga siriimu mbeera nkifuna byonna mbambikola ki mbambifuna. Naye kati alhamdulillah simuka wange mwendi ndowooza ensonga lwaki obadde tokyakola ki sikyakulaba naye ngenda kusiibira wano inshaallah omugandi weneggwa bulaningeeri okudda mutambula. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Naam, tumweyanziza ndowooza Sheikh tumutegedde era tubagamba nti inshaallah banaagenda ebusoga tujja mweyongeza biidhinillahi taala 23 22 inshaallah taala. Naam. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kanyimiriremuko. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mbebaza okujja mu darusu eno. Tusaba Allah abasiima abawe obulungi. Buli omu tolya ku neighbor salaamu. Masha Allah tabarakallah. Salamu nzirabye nga nsanyufu. Masha Allah. Mujjukira bulungi nti ku bimu ku biruubirirwa byaffe mulimu okusoma y'ensonga esookera ddala, mulimu okuzza obwa sseruganda bwaffe obw'obusiraamu. Bw'otuulako ne gw'otudde naye n'omukwatako mu ngalo ng'omuwa ku salaamu newankubadde eyinza okuba tevudde eri gyeyina okuva naye era ye wanaasigala agamba olaba nereera mpadde ku salaamu. Ffe tutambula n'ekyo kye tulabyeko bye tutalabye ebyo tetubivunaana. Mulimu akanyumiro akookusatu ak'okwekulaakulanya ng'abasiraamu. So tubeebaza nti kati ndowooza guno mwaka gwaffe gwa 2 era abamasidi eno bakimanyi bulungi. Bukyanga tuzza obujja porogulaamu zino ezaddaawo okutambula tukomye wano mulundi gwaffe gwa kumeka gwa 2. Twali wano omwaka ogwayita 2024 era tukomyewo. Waliyo emizigiti nga tetwagi